Mbaniriza mu programu yaffe, program manya kyoli extra. Tufuba okugaziya ebintu ebimu ne tutaggulula ebintu ebirala. Abasobodde ne babijjamu amakulu ne babikozesa mu bulamu bwabwe. Tuzze twogera ku bintu bingi, ebimu ku byo nga byaliwo oba ebimu ku byo nga birangibwa nti biribaawo. Abantu bangi tebeetegereza bazungu. Abazungu bano kye bagenda okukola mu myaka 10 kye basuubira okubaawo bakizannya mu firimu. Bye baakola edda naye nga birina amakulu ne ku biseera ebiriddawo babizannyamu olutambi lwa sineema. Kati olw'okuba nti ffe abaddugavu tulaba bulabi, ate mwattu wanewaffe Uganda tulina n'abavunuzi ba firimu abazoogerera. Manyiiko ndowooza gundi yavuga nnyo mu biseera biri ebikadde nga tukula, Jingo, walingawo Kasirye, Keke, naye kati waliwo abaana abato bangi, waliwo ba junior boogerera firimu. Bagezaako, ndowooza omulembe gw'abantu bano abaliwo, olw'okuba ndowooza tetukyafuna nnyo budde kulaba firimu njogerere, naye omulembe gw'abantu kati abaliwo ba junior ndowooza bagezaako okunnyonnyola entambi zino. Ndowooza ekibulamu kwe kukwata entambi zino ze bannyonnyola bazigeraageranye n'ebiriwo n'ebyaliwo n'ebigenda mu maaso. Kubanga bw'otunuulira olutambi lwa Matrix, The Matrix, waliwo Matrix eyasooka, waliwo Reloaded n'endala zoba ziringa 3. Firimu ezo eza Matrix zaazannyibwa nga zigoberera firimu eyasooka eya Terminator. Mu Terminator waliwo omukyala bamuyita Sarah Connor eyasooka yazaala omwana naye nga kirowoozebwa nti John Connor yagenda okutaasa ensi mu biseera ebiddako. Kaakano mu future ne basindika Terminator yazannya ndowooza nga Schwarzenegger okujja okukuuma n'okutaasa omwana oyo. Naye nga bakulaga nti maama w'omulenzi ono omwana omuto ne kitaawe yali tamutegeera bulungi, waliwo awo ebintu bingi. Kati mu Matrix ne batulaga omwana ono eyali omuto mu Terminator ng'awambiddwa abantu bali Mafias oba Morpheus eyali akkiriza nti ye mwana eyali alindiriddwa mu biseera biri okutaasa ensi. Era mazima ddala alina kye yakola n'atta Matrix. Naye bw'oddamu n'ogatta amakulu g'entambi zino abantu balowooza nti ono fiction. Naye abazungu bano bantu bazibu nnyo. Ebintu byonna singa tujja ne tubibikkula wano mujja na kwewuunya. Omwana omuto eyazaalibwa omukazi nga yagenda okutaasa ensi, eyalina obusobozi okuyingira mu Matrix munda n'agitaggulula asobole okutaasa omulembe gw'abantu abaliddawo. Olina okuba nga olowooza nnyo, nga weetegereza nnyo okusobola okutegeera amakulu g'ekyo. Kakati endwadde nnyingi nga COVID azze nga abazungu baazajja dda firimu eyalimu obulwadde obukosa amawuggwe n'okussa kw'abantu ng'omuntu empewo emuggwako n'afa. Ebintu bino byonna bazze babiteekawo, naye olw'okuba ffe tugoba bintu, tutambula kunoonya bintu, kyemuva mulaba ensi etuva mu mikono. Njagala kusinziira ku programu eno kubategeeza nti eky'obugagga, eby'obugagga biri 2 agenda okuba nabyo
agenda okubeera n'obusobozi okubifuga yagenda okuba n'amakulu mu nsi. Omuntu agenda okuba n'obusobozi okufuga ebyobugagga bino bibiri yagenda okufuga ensi mu biseera ebijja. Ebyobugagga biri bibiri: emmere n'amazzi. Abantu balowooza nti zaabu, oyiro, feeza n'ebintu ebirala bye bigenda okufuga ensi. Kituufu bijja kuba n'amakulu, naye abantu bagenda kulwana entalo nga za mmere na mazzi. Nga bwe mulaba abantu ku mikolo nga basobola okugwa mu mmere, ekyo kikyali kituuza. Olunaku lugenda kukya ng'alina emmere agikuuma na ttanka, ng'agikuuma na mmundu ziri ennene. Kyemuva mulaba emabegaawo naliko mu ggwanga lya Amerika, ne nnambulalambulako eyo mu Massachusetts, ne tutuukako ne ku Harvard eyo, yunivasite ewaanibwa mu nsi yonna okubanga olwaleero eyogerwako ng'esinga eyagala kujjawo zi Cambridge, Oxford. Naye bwe tuba tunyumya ne profesa omu ne twogera nnyo ku baddugavu Afrikaana ki, n'agamba nti obulungi bwonna buli mu Afrika, naye abaddugavu tebasobodde kulaba mukisa gwe balina. N'agamba nti bo kati ng'abazungu awo wokka mu Massachusetts balinawo, ate si we wokka wabula mu masaza ndooza galinga 6 balinawo etterekero ly'ensigo zinnansangwa. Ekijanjaalo kye tuyita Nambaale, Masavu, biki byonna baabikaza, ensigo zaabwe ziterekeddwa, ensigo zaabyo ziterekeddwa bulungi. Naye mu kunyumyamu nakkaatiriza ekigambo kino nti lwaki abazungu abo bagenze all over the world nga bakuŋŋaanya ensigo eya buli kintu. Kagube muti, omuti obuti, bakuŋŋaanya ensigo. Gwe kankubuuza, wano mu Uganda abantu basimba emboga, si bwe kiri? Era tuzirya. Bameka abalina ensigo z'emboga? Bameka abalina ensigo z'emboga ng'asobola okugenda wali yakaza ensigo ze ez'emboga n'azimeza? Batuguzanguze. Ani amanyi ensigo z'emboga we ziri? Ekiseera kigenda kutuuka nga tewali nsigo za butungulu. Yaani amanyi ensigo z'obutungulu? Era bwe batuwa ensigo zaabwe, ffe bwe tusimba wano okuula wali katungulu n'okasimba wano. Ani amanyi ensigo z'obutungulu? Ekiseera kigenda kutuuka nga n'ennyaanya tezirina nsigo, nga ne bw'ozikaza tezimera. Ekiseera kigenda kutuuka nga tewali kye tumeza. Gano amatooke mugalaba bakola makole, ne bagattirira ekitooke ne kissa omulundi ogusoose, emirundi egiddako ne kifa. Ebitooke byaffe binnansangwa kigenda kutuuka ekiseera nga tetulina nsigo. Ani amanyi ensigo z'ettooke z'amatooke? Kyangu nnyo okulowoozesa omuntu nti Nakitembe talina nsigo, kubanga ffe tusigula ndu, manya ensukusa, ziba ndu, ne tusimba ensukusa, ne tukola olusuku. Naye ng'ebitooke birina ensigo. Tewali kintu ku nsi kitalina nsigo. Naye kino kankibategeeza, abazungu balina ensigo za buli kintu. Baziteresi bakimanyi mu myaka 2 tugenda kuba tetusobola kumeza mmere awatali bigimusa byabwe. Batuwa ensigo ng'eya kasooli, ng'osobola okugisimba n'okungula kituufu, naye nga tosobola kuddamu kutereka mpeke za kasooli n'oddamu n'ozisimba ne zimera. Naye ddala kitwetaagisa diguli efaanana etya ffe okubeera n'amagezi okutegeera ebyo? Naawe omusajja omukulu
omusajja omuddugavu azaalibwa wano ewaffe e Uganda wano n'osaba abantu badibye biri bajje basimbe bino, naawe gwe Senkaayi, gwe Nsimbi, tulaga wa? Tulaga mu butamanya na kusaanawo, kubanga tuzze tukyogera lunye nti ffe twatondebwa kunoonya bintu wano kaakati byebiro bye tulimu. Tuzze tubategeeza nti ebintu byonna bye tulaba bifugwa obuntu obutalabika. Naye ne bwe bukeeredde leero ne bwe bunaakyenkya na luli abantu banoonya bintu, kuweza bintu, aweze ettaka, aweze ssente, aweze ebizimbe, tunoonya bintu. Wabula tetumanyi nti emyaka 10 okuva kati, emyaka 2 okuva kati, we wazimba amaka go amatiribona, wayinza okuba nga omuntu alibeerawo si yoyo alina akakwate n'omusaayi gwo, nga walibeerawo omuntu mulala. Tulemye okutegeera nti ekintu kyokka ekiwangaala ku nsi buntu, ebintu byonna tebiwangaala. Ffe omukisa gwe tulina, bajjajjaffe abaasooka baali baayolesebwa. Eno Bulange ne mu myaka 10 egijja ejja kuba kizimbe ekirabika obulungi. Bino byonna ebizimbiddwa ebiringa ebirabika obulungi mu mulembe guno bigenda kuggwako. Naye eno Bulange gye mulaba eno, abantu bajja kuvanga ebule n'ebweya nga bazze okugirambula bwefaanana. Kasita abaliddawo baligikuuma nebanga ekyali mu mbeera entuufu ng'efaanana. Abantu bajja kuva ebule n'ebweya, bino ebizimbe bijja kuba tebirabika, kubanga ebizimbe bizimbiddwa mu Uganda naye bikaddiye. Bulange bagisigako busiizi langi nesigala nga kizimbe kyabwe, kubanga abaasooka baateekamu obwongo n'obudde. Tebaali ku bintu, baali ku buntu. Naye gwala andaba ogoba ki? Kati abantu bafunye ssente naye tebasobola kwebaka. Abantu bafunye ebintu naye tasobola na kutuula n'alya mmere n'emukka. Kitegeeza emitendera gye bayiseemu okuweza ebintu tegibadde mituufu. Kambabuulire, nze sirina bingi ne ssente nina ntono ddala, naye kyemmanyi kimu era kyenzikiriza, omuntu asobola okuba n'ekintu kye ne kimuwa essanyu n'akyeyagaliramu mu mirembe. Naye tekigasa kubeera na bugagga nga tolina ssanyu. Naye ng'abalina essanyu be ate ababweyagaliramu abatali bannyini bwo. Naye ng'ate gwe nnyini bwo tolinaamu yadde empeke y'essanyu. Kitegeeza wakati awo waliwo ekitannagattululwa. Abala kye batalaba, gwe kyolaba ekikumazeeko emirembe. Byebyo byolaba nti omuntu azimba amaka ge amalungi, n'assaako enzigi ez'ebyuma ebigumu, n'assaako obudde ku nzigi, n'assaako n'ebisiba eby'amaanyi. Then enju eyo n'agiteekako ekikomera ekiwanvu ekigulumivu nga kya 99, n'akikuba pulasita okuzinyweza nga wansi mayinja, n'ateekako ebyuma n'abiteekako waya z'amasannyalaze, n'afuna abasajja 2 ab'emmundu n'owakasaale omu ne babeera ebweru w'ennyumba, n'afuna embwa ez'amaanyi, n'ateekako kamera eziraba mu buli kasonda, naye akantu ne kakuba ku geeti n'azuukuka mu buliri okulingiza mu ddirisa alabe. Kitegeeza talina mirembe mu nsi. Ebweru bamukuuma, ku kikomera amasannyalaze kwegali, kamera kweziri, enzigi za byuma biri ebigumu, ne waali si mwangu kutuukako, ate ng'alina n'emmundu munda, alina ne pisito. Naye emirembe ne gimuggwako
kubanga talina ddembe mu ebyo bye yakola. Kabonero akalabika akannyonnyola ekyo ekitalabika, akongera okutulaga nti waliwo ekintu ekitali kituufu ekyatuteekebwamu. Omuntu yali badde alina, mutunule edda bwe twakulira, bakitaffe baalina ku ssente naye nga tetulina bikomera. Olumu n'enzigi, mutunulire abantu baasulanga mu mayumba nga n'oluggi okubamu ekikonde kimu, oluggi ne lugwamu, naye abantu beebakanga otu ne tuwera. Baali ku nsi ey'obutonzi, ey'obutonde nga bwe buteekeddwa okuba, baabanga n'eddembe n'emirembe, baabanga n'obulungi obubafubuutukamu, naye nga n'ebintu bye balina bibayamba nga bya bulungi. Kati olw'okuba ebintu bingi bifunibwa mu bubi, tosobola kuba na bulungi mu byo, ogenda kutambula na bubi, emirembe gikuggweeko. Lwaki? Kubanga ffe tugoba bintu. Naye ka mbategeeze, ensi eno efugibwa bwa mwoyo. Tuli myoyo, suli bubeezi mibiri. Zino gano masuuti, eno suuti entambuza ku nsi. Waliwo abalowooza nti olunaku luli kyanze ne nvaawo, omubiri guvaawo. Naye nze naliwo wendi, era mazima ddala nkubuulira ndibaawo. Nze ddoboozi naliwo wendi era ndibaawo. Nsobola n'okukyusa essuuti mu biro ebijja eyo, ne nkyusa essuuti, naye nze ndiba nze. Kuno okutegeera kwakwekebwa, ne kukwekebwa omwana w'omuddugavu aleme okukutegeera, asobole okuba nga muddu waabo abaayagala tubeere abaddu. Ekyennaku n'okutuusa kati nga waliwo omuntu agamba nti asomye era nga basomye balowooza bategeera nnyo, ebintu bino bibalemye okugattulula, kyova olaba nabo badduka na nsi. Abantu ba wano baasuubizibwa nti waliwo ensi esingiridde esinga eno kwe tuli. Kyova olaba eno kwe tuli bagyonoona, tebagifaako, tebagirabirira, babbamu nzibe nga beetegekera ensi bo gye baabasuubiza, ensi ensuubize, eteri kukaaba, eteri nnaku, eteri kukola. Kakati ate eno gye baabasindikamu ne baweebwa n'emibiri, nga waliyo abalala bangi abatasobola kufuna mukisa kuweebwa mibiri nga balinze biseera byabwe, wabula bano abaliwo ne baweebwa emibiri ne bakomawo mu nsi eno battanzite, balina gye balaga. Abazungu bongera kugirya na kusala magezi, butya bwe bagenda okugiwamba, abaddugavu bongera kugiddukamu na kwetegekera kugivaamu. Nga tonnalowooza kutwala nsi mu ggulu, lowooza ku kuleeta eggulu ku nsi. Kubanga ne Saala gye tusoma egamba nti kitaffe ali ludda wa? Weddiremu. Erinnya lyo likole ki? Weddiremu. Obwakabaka bwo bujje. Bwe mumala okujja, olwo ebikolebwa mu nsi eyo bisobole okukolebwa mu nsi eno erabika. Weewali amakulu g'essaala eyo, ebikolebwa mu nsi eterabika bisobole okulabisibwa mu nsi erabika, kubanga ensi erabika kye kisiikirize ky'ensi eterabika. Wabula ensi eterabika yeegomba nnyo okuba mu nsi erabika n'okulabisa ebyo ebirabika. Kakati gwe yasindikibwa wano okubaako ky'okola, oteeketeeke ebiri eri obikole wano, okuŋŋaanya otya ebiri wano nga weeteekateeka kubitwala eri. Tolaba nti awo waliwo okusoomooza kunene kwe tutaagattulula bintu bino na kufuna kumanya kuno na kutegeera. Ensi gye twasindikibwamu era gye tuteekwa okukola bye tuteekwa okukola eri wano, eri wano. Wabula njagala weebuuze, okola ki? Tetwaleetebwa kukola bukozigano mayumba, kuzimba mayumba, no. Twajja okukuuma ensi eno n'ekitundu kino
nga tukikuumira abaliddawo. Kyova olaba omuzungu omu yagamba kiffe abaliwo twawolwa ensi eno tugikuumire abaliddawo. Wabula kankubuuza, abaliddawo bagenda kusanga ki? Emisizi tugitema ne tukolamu embaawo, tweyagala okukamala. Ffe ne tusimba payini ne kalitunsi. Tewakyali muntu wano mu nsi akola bintu bya buwangaazi bisukka ku bulamu bwe, kubanga twattibwa, amaaso gaffe ne gazibwa ne gaba nga tegakyasobola kulaba, gatunula butunuzi. Buli omuntu lwaba nga atunula butunuzi tasobola kulaba, tasobola kujja makulu mu ebyo by'alaba. Kabibe bino ebigambo bye twogera. Awulira naye nga tawuliriza tasobola kubijjamu makulu, abikomyawo. Naye nsaba tuzuukuke. Okuzuuka kitegeeza kuzuukira, kitegeeza obeera wooli, naye obeera totegeera nti wooli, towa makulu ga kubeerawo okwo mugaso. Tolaba nti gwe wooli olina amakulu era olina ne bye wajja okukola. Nsaba tuzuukuke tusobole okukola bye tuteekwa okukola mu biseera mwe tuteekwa okubikolera. Abaddako basobole okusanga ensi eteredde. Kijja kuba kibi nnyo gwe okulowooza nti gw'osembyeyo mu luli olwo. Kijja kuba kibi nnyo okwerabira nti ozadde abaana ndi Katonda wa bujja, nkyawa abaddawo mu mirembe 7 olw'ensobi zaabo ababaddewo. Nsaba tuzuukuke, twekube mu kifuba, omwoyo gwaffe gugolokoke, oba emyoyo gyaffe gigolokoke, tusobole okutegeera tuvaawa, tuli luddawa, tulagawa. Tosobola kufuna mirembe mu ebyo by'olina okuggyako ng'ofunye okumanya n'okutegeera engeri gy'okolamu ebyo by'oyagala mu nsi n'engeri gye byajjamu. Eddembe eryo lijja ng'oyise mu mitendera emituufu. Mwe abavubuka kambategeeza, obugagga bulwawo kituufu, naye teri kintu kyonna kya makulu. Ye principle, lyetteeka. Principle kiva mu kigambo ky'olu Aramaic oba kale bano kye bayita Oluyudaaya, ekitegeeza etteeka, lo. Teri kintu kya makulu kitwala biseera bimpi. Omuvule oguvaamu olubaawo olulungi oba omusizi oguvaamu olubaawo olulungi gutwala obudde. Emiti egikula amangu nga kalitunsi ne payi nagyo giba n'embaawo naye tezenkanankana muvule. Ebintu byonna biyita mu mitendera. Waliwo okusinziira ku nsi. Mugende mulaba olukala lw'abagagga abasinga obugagga mu nsi yonna. Ndowooza tulijja ne tulusoma, ne tusoma n'emyaka. Yes, ba Mark Zuckerberg weebali bagagga, naye genda olabe abagagga abasinga obungi bali mu myaka emeka. Obugagga bwe bayita obwensibo, abasajja abo bali mu myaka emeka? Basajja bakulu, myaka 5 kwambuka waggulu. Ekitegeeza nti emyaka gino egisooka kuba kuzimba musingi, kuba kukola musingi. Ebintu byonna ebiwangaala n'ebyobuwangaazi bibeerako omusingi. Bw'otunulira Bulange eyo mpangaazi kubanga omusingi mugumu. Omusingi bwe gunaaba munafu, ebintu byonna by'okoze mu nsi tebigenda kuwangaala. Ebintu bitwala ekiseera okuzimba. Tuteekwa okugumiikiriza tuyite mu mitendera. Olwaleero omuntu yakatandika okusaba Katonda ayagala afuge emmotoka nnene. Kati ate amusabidde emyaka 2, amusinzirizza emyaka 3, asabe ki? Kituufu osobola okusaba eminene naye ofunye okumanya n'okutegeera. Kibanga omwana owa nassale okusaba diguri, mutuufu asobola okufuna diguri, naye afunye amasomo ga primary, afunye amasomo ga secondary, afunye amasomo ga ssettendekero agamuleetera okufuna amakulu mu ebyo by'asoma. Waliwo woobanga omutendera gw'oliko osobola okufuna ekintu naye nga ne bw'okifuna togenda kukiggyamu makulu, ng'olina kumala kutuuka ku mutendera guli ng'ofunye amasomo ago. Kyova olaba n'okubikkulirwa bwe kutyo bwe kuba. Katonda alina by'atasobola kukubikkulira kubanga ne bwe binaakubikkulirwa
tolina kumanya na kutegeera kumala kukkiriza na kutegeera nti kyekyo. Waliwo ebisobola okukugambibwa ne kubikubikkulirwa ne bikulalula bulaluzi n'ogweddalu. Lwaki? Kubanga tolina kumanya na kutegeera. Oli yawandiika n'agereesa nti waaliwo ekkubo ery'okumpi bano lye baali basobola okuyitamu okuva e Misiri okutuuka mu nsi ensuubize. Naye n'agamba bw'ati, singa bayita mu kkubo ery'okumpi ne basanga Abafilisitayini oba Abafirisuuti ne bagenda mu lutalo, bangi ko bajja kuddayo mu buddu, bajja kujulirira okudda mu buddu. Kyava abayisa ewala nga tebakyasobola na kudda mabega basobole okutuuka emirembe. N'awunzika ng'agamba nti newankubadde ekyamagero kibaawo, naye bw'otoba na kumanya na kutegeera kumala, ekyamagero kiyitawo buyisi. Omukisa gubaawo, naye bw'oba tolina kumanya na kutegeera, omukisa ogwo bwe gukola, omukisa ogwo gukufaako. Kye bategeeza bw'oba tomanyi bwe basuubula, ne bw'ofuna omukisa ng'oli akugambye jangu nkusuubulire, era obusuubuzi tojja kubufunamu kubanga tosoose kufuna kumanya na kutegeera asuubula atya. Kale osobola okufuna okutegeera ng'omaze kusuubula ne bikukuba n'otegeera lwaki bikukubye. Kyova olaba omuntu bw'atambula n'agwa afuna okumanya n'okutegeera kungi nnyo mu nsi. Njagala okubeebaza okuwuliriza programs zino. Mbasaba muwagire abantu baffe. Bw'obeera n'omuntu omukulu akaddiye nga musajja mukulu akuze, mutwale e Ruteete wali ewa Dr. Lutwama George. Alina eddwaliro awo, eddwaliro ly'abakadde liri Ruteete ku Gaza Road awo, ajjanjaba abakadde. Abasajja bw'oweza emyaka 45 waaligenze ne batandika okukebera akatungulu. Akatungulu ye prostrate. Ne batandika okukubuulira nti akatungulu ko kagezze, kavuddeko mu sheepu eno kati kafaanana bwe kati. Ne batandika okukubuulira ebyokkola kubanga akatungulu gye kakoma okugejja mwe muvudde prostate cancer. Kale mbasaba bw'oba olina omukadde atawaanyizibwa prostate, mutwale wali Dr. Lutwama George wali ku luguudo lw'Eggayaaza bayitawo e Ruteete. Ate nakuna essimu ze kweziri kubanga bambi afuba okulaba nga programu eno ebatuukako. Njagala okubategeeza nti omuntu akwata ebifaananyi bino ye Nsimbi John. Nsimbi John guno si gwe mulimu gwe okukwata ebifaananyi byange bino abibawe, wabula omulimu gwe akola mikolo, akwata embaga, okwanjula, birthdays, akola mikolo. Mumuwe emirimu, ali ku 0704 224 654 noti 7 noti 4 22 46 57. Waliwo omuvubuka omuto atutungira engoye ze twambala, bamuyita BOB Fashions, ali ku Equatorial Mall. Atunga bulungi, oba oli wambaga koba oli oyagala kwambala bulungi. Nalibadde mbabuulira abantu bakoledde kankyogere bazambaali yabatungira ba ediyawe nja okukyogerako abatungiddeko ku ngoye. Nze anyambazizaako, mumuwe emirimu, akola bulungi, muvubuka muto tannaba kugujubanira ssente. Mumuwe emirimu, ali ku 0756 195 721 noti 75 noti 7 noti 75 6 1095 721. Ye Kayemba Steven, BOB Fashions. Ngambye John Nsimbi muwe emirimu, yakwate ebifaananyi bino. Kayemba yanyambaza, ate Dr. Lutwama George awagidde nnyo programs zino okulaba nga zibeerawo era nga zibatuukako. Mutwale eyo abakadde, ate naawe akuzeemu ng'omusajja, genda bakebera akatunguluko. Akatungulu ye prostrate. Mbaagaliza obulamu n'omukisa gwa Katonda ogutalina buyinike. Mufune ebyobugagga mu nsi eno naye musigale nga mukyasobola okwebaka. Mufune ebirungi bingi naye mubifuniremu emirembe era bibawe essanyu, musobole okutambula mu nsi nga mweyagala okutuusa Katonda lwali bajjulula
nga mweyagadde. Mukama Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.